oli wakati mu bujulizi wano ku There is Still Hope channel y'essuubi. Hallelujah. Kama yebazibwe amanya gange nze Lilian Keitha, Vilide, Pennsylvania mu USA. Naye nzize kwebaza Mukama mwesigwa. Ndi muweereza wa Mukama omwezi ogw'okutaano nali ngenze Pakistan kuweereza Mukama. Kati bwe twali tutuseeyo Mukama n'akola ebyekisa, naye bwe twali eyo ne wabawo olutalo olwagukawo between Pakistan and India. Twali ku border ya Pakistan ne India. Kati ne baggalawo airspace, India ne baggalawo ne Pakistan ne baggalawo airports zonna nga teri nnyonyi eyingira, teri nnyonyi efuluma. Tuli wakati, tuli mu ggwanga, tuli bagwira. Nalina abaweereza babiri abalala bava Nigeria. Ne tuyingira mu kusaba, ennyonyi flight zaffe ne bazikansolinga mirundi 3. Ne tubeereyo stuck for 5 days nga we have no option. So bwe twali eyo ne tuyingira mu kusaba, Mukama n'ateekawo ekisa. President Trump n'ayingirawo intervene ne baggulawo airport. Kati bwe baamala okuggulawo ne tuddamu ate ne tubuukinga ennyonyi endala. Bwe twabuukinga ate ne baddamu ne bagikansolinga. Ne tugenda ku airport nga ekisaawe kyonna kikalu nga teri nnyonyi, teri na mmotoka eriyo. Ne tuddayo waka. Kati ne tudda mu kusaba ne mbaga mumanyi kati tuli wakati waffe ne Katonda yamanyi kyagenda otukolera. Ne mbazaamu amaanyi ne tusaba. Twali awo ne baggulawo one day. Ne tubuukinga ennyonyi. Nali nva Pakistan nga ngenda Washington DC. Naye nakozesa normally two flights. Naye nakozesa ennyonyi nnya okuva Pakistan okutuuka e Washington. Naye ennyonyi gye twasooka okubuukinga, bwe twali nga ennyonyi amaze okutekinga over, ennyonyi netandika okukka. After 25 minutes, olugendo lwali lwa 1 hour. After 25 minutes ennyonyi netandika okukka. Ababeera Musumba Tom atwera kwewogerako nti ennyonyi nga yatabuse, weegomba atambulira ku kagaali. Ennyonyi yatabuka, ennyonyi nekka ng'olabira ddala eka mu maanyi. Naye Katonda ono alina amaanyi. Abooluganda, ku ssaawa eyo mu nnyonyi enyo twalimu Christians 3. Abasigadde bonna baali beeyo nga bw'obamanyi, Bapakisitaani nabambala bino ndowooza obamanyi. Amen. Nze twali tutudde mu ntebe esembayo ey'emabega, ze simanyi nakoola mu linnya limu nagamba Jesus. Bannange n'ayita Yesu n'entandika okukaabira Katonda n'enkoowola. Banne bw'oba omanyi okusaba, oba oyina effeeza ne zaabu. Ne tutandika nze nakaaba, n'okukaaba sikyasobola kukaaba. Bwe nkoma okukaaba n'okuyita Yesu, ennyonyi bwetandika eyongere okukka. Abanaddiini baali batwetoolodde ne batunula. Nawuliramu omukazi omu ng'akoowola eri, ng'ali eri wakati ng'agamba Allah, ng'akoowolera ddala mu ddoboozi eddene. Naye ng'abala bonna battidde, abantu bakaaba, abaana bakaaba, bantu bakuba emiranga, naye ng'ennyonyi yeyongera kukka. Mu kaseera ko ne nzijukira nti Musumba Tom atwera kutubuulira omukono gwa Mukama. Nagamba nti Mukama amanyi nti omukono gwo tegulina kye gulema, n'ennyonyi eno ogisobola, n'akagalo ko kamu bwe kati. Nakoowola omukono gwa Mukama. Ne nzijukira mabegako Omusumba Vincent yali aweereza ku olw'eggulu esaala ez'okumakya ng'abuulira ku bamalayika nti bamalayika bangi nnyo, bamalayika tewali ekibalema. Ne nkoole ng'aba mu ggulu, bamalayika bonna mwena mbayita mujje mukke wansi muwanirire ennyonyi eno mugisituledde waggulu mu bbanga. N'agenda okulaba ng'ennyonyi etandise okuddamu okutereera, ng'olinga waliwo ekintu ekigisitula nga kigizza waggulu. Naye mu kaseera ako nga tenaba kwambuka, nga nali emaze nze nga ndaba nga obulamu bugenze.
nga sikyewulira mu mubiri, siwulira magumba, siwulira kintu kyonna, naye nga mu mutima mpulira mirembe. Ne ntandika okwenenya, ne handing over obulamu bwange. Ne ngamba Mukama kyonna kyonna kye kiri. Ffe tetuli wano for vacation, naye tuli wano ku lw'omulimu gwo. Tulina okuddayo kuwa obujulizi bye wakoze mu Pakistan. Kubanga baleetanga abantu ku bugaali eri bw'ogenda kuweereza, bakuleetera abalwadde ku bugaali, ku bitanda, ku ngugu. Baleetanga abantu abakakanyadde bwe bati. Omukyala bamuleetanga tasobola kuyimirira, tasobola kutuula, amaze emyaka 10 nga basitula busituzi ng'amagulu gonna yenna yakakanyala. Naye twagenda kuvayo ng'omukyala asobola kutuula n'ayimirira, ne bamukwatirira, ne yeeriisa emmere. Mukama yeebazibwe. Omukazi yali nga tasobola kweriisa nga yeeriisa emmere, tasobola kutuula ng'atuula bulungi, nga tasobola kulinnya, ebigere byonna byakakanyala bwe biti, myaka 10, naye ng'asobola kutuula n'alinnya na wansi. Yakaaba n'agamba, I can now stand on my feet. Mukama yeebazibwe. Kaakati ennyonyi n'edda waggulu, ne tumala ne tulandinga mu airport endala. Kati nga nena ate okuddamu kulinnya ennyonyi endala entwale Dubai, nve Dubai ngende Turkey, nve Turkey ndyoke ngende Washington. Naye nagamba kaakati singa waaliwo nga oba bagamba omwaka mulamba ng'otambulira mu mmotoka mpaka ng'otuuse, nali ngenda kulinnya mu mmotoka nga sisobola kudda mu nnyonyi. Mukama yeebazibwe. Nakyawa ennyonyi, era kuva mu mwezi ogwokuta nali ngambe siriddamu kulinnya ennyonyi, naye kati wuno ndi wano. Mukama yeebazibwe. Ne tutuula bannange. Bwe baamala okutuuka ku airport nga tetulina okuddamu okutuyisa mu cheki nga sinaba kubiseeyo. Pakistan bw'ogendayo egenda nga weesibye 2, kubanga bali bagenda kucekinga omusumba mu gwe twalina, baamutwala ne mu x-ray kuba yalina olubuto olunene, ne bamuyisa mu kyuma nga balowooza mu lubuto mulimu enjaga. Bamulingiza mu kadi ne buli kimu, ne bamwambula underwear, everything, ne bamutwala mu x-ray kuba mu lubuto mbalowooza ki ayetisa enjaga. Mukama yeebazibwe. Buli omu abakyala babatwala bokka, abaami babatwala bokka, naye n'alaba Katonda. Ne nninnya ennyonyi endala, ne ntuuka Dubai, ne nvaawo ne nninnya endala, ne ntuusa e Turkey, ne nva e Turkey ne ŋŋenda yantwale ntuuse Washington. Bwe naalaba ennyonyi ng'esise bw'eti emaze okulandinga, nze saayagala kumanya oba abazungu bali mu nnyonyi obaani, n'agamba Yesu weebale. Yesu ono alina amaanyi, n'alaba Katonda. Bw'oba oyagala kubuulira njiri ogenda Pakistan, tujja kugenda ffenna. Nali ngambye sigenda kuddayo, naye baatugambye ogw'okkumi tuddeyo. Mukama waffe yeebazibwe. N'alaba ekisa kya Katonda, era neebaza Mukama, Mukama naye yamanga ni mukulajja ne ngamba Mukama, nina okugenda kuwewera obujulizi emutundwe ng'omwaka guno nga tegunaggwako. Mukama akinkoledde. Mukama yeebazibwe. N'ekirala njagala kwebaza Mukama. Nze Katonda mwawulirako obujulizi bwange ku muwanguzi tawandika, nze Lilian, Katonda gwe yajje mu Kisenyi ng'ankolera nusu 10, mpeereza mmere, nanzija mu Kisenyi, nantwala Serena, nanzija ku Serena mwaka gumu, naneyongerayo mu Amerika, kati ndi mutuuze wa Amerika. Mukama yeebazibwe. Naye mu famire yaffe nze nasooka okulokoka. Bano baganda bange. Amina. Nze muto ndi mu bato. Amina. Naye nze asooka okufumbirwa obufumbo obw'embaga. Mama waffe n'alya ku dawari. Mukama yeebazibwe. Nabo obujulizi bansasula nze dawari mu $. Amina. Bano baganda bange baali tebalabangako ssanyu ewaffe. Amina. Naye Katonda yakikola. Mukama waffe yeebazibwe. Muganda waffe omulala gwenzirako gwa 3 yalina emyaka 43. Bwe yamala kulaba Katonda kye yankolera n'agamba bwe banga Katonda yakoledde kino nange agenda kinkolera. Mwaka ogwo gumu ne bamukuba embaga, omusajja namugye waka. Myaka 43 omusajja yaliwa. Mukama yeebazibwe.
So tuze kwebaza Katonda. Katonda byakoze bingi nesobola bimalayo. Omwami gwe nafumbirwa muzungu yali simulokole, yali tamanyi Katonda naye kati musumba ali ku radio ali ku TV kati sawa zino. Amina. Tutulaawo era sawa ayagala nnyo Musumba Tom amumanyi yamulabako bwe yagende Maryland. Amina. Na bwabanga tabiwulidde Musumba Tom waro bwababulira n'ayogera ebintu ebisesa ne museka. N'agamba jangu nvunulire boogedde kiki kye baseka. Era njagala kwebaza bateekayo ebyawandiikibwa mu Luzungu. Kuba atuula wali n'awuliriza n'alaba ekyawandiikibwa nakye Bayibuli yabeera naye mu ntebe mutabitegeera naye n'agoberera ebyawandiikibwa n'asanyuka n'asaba. Kati saawa zino bwe manga ndi waka nga nsaba agamba Sitaani genda ekyo kyakimanyi. Amina. Sitaani amanyi omugoba emizimu amanyi ogigoba amanyi engeri gye basabamu. Saawa zino omusumba era saawa zino ali ku TV YouTube ali kuwuliriza. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Nekirala Mukama yansumulula mu kwambala bubi nze nabeeranga mu red paper. Amina. Bwondabanga amabeere ge gasooka kwaniriza. Amina. Naye Katonda ono yansaasira n'ansumulula mu kwambala bubi. Bwe yamala okunsumulula kwe kumpita omuweereza n'angamba antumye mu nsi antumye mu mawanga ngende mbuulira abantu be nti akomawo mangu. N'angamba nti ekiseera time for the rapture has been shortened. The Lord is coming very soon. That is the message. Nebaza Mukama Musumba Tom nze sina bwe nkwebaza kubanga byotusomesezza fe tubeera eri tetulina kanisa eri. Naye bw'oba tomanyi lutalo tosobola kuwangula, tosobola kumalako. Amina. Kampe baganda bange bano ono yasuze ng'atambula kiro yavudde ishaka yazze kwebaza. Hallelujah, hallelujah. Mukama witasimwe. Ndi Munyankore ninduga Bushenyi niza hano kwebaza Ruhanga ahabwa sister witu nahabwa binji ebirahanga ebyakoze rumagara gitu ninyebaza Ruhanga ahabo kuba nanyakandonda nimbereza Ruhanga okwayitura Bushenyi ninkunda Ruhanga ninyebaza Pastor Tom webare abo buherezo obu tindukuruga ha radio. Yesu asimwe akaridiyo kanje tukarikurara ndebere Ruhanga nangerere embabazi ndebere Ruhanga nanyumusya ndebere n'inyega byingi kuruga omubuhereza bwa Mutundwe. Ruhanga ahereze omugisha obuherezo obu ayongere kubukurakurana ayongere kukuza omuhereza wetu kandi no kumuturindira. Ninyebaza Ruhanga ahabwo kwemerera ekyo kyonka n'ekyo mutano ahamagara ganje. Ahakuba nimanya ngo burundu kwemerera hadindu kusigara nicyo cyuma. Hallelujah. Yesu asimwe. Twiza kwebaza Ruhanga ahabwa sister witu Lilian atukozere kurunji munonga akatuburira engeri tutarukumanya tukabanza kumweta omugwiraro twabanza kumwanga konka hati atuberire ekyo muhendo Mukama abaherezo omugisha. Hallelujah. Yesu waffe yebazibwe. Nze nange oluganda ndogera nga ndugatagata n'Olunyankole naye tujja biwulira mu linnya lya Yesu. Amanyi bambita Lovina mbeera wano ndi mutuuze wa wano Mutundwe mu byonna neebaza Yesu kubanga leero ndi mulamu kubanga mbadde nakwatibwa obulwadde ennaku bbiri mbadde soogera nga ndi wansi naye Mukama bwe yaleese Lilian n'agamba ndozi yagambe togenda kufa Lilian nga tanatuuka Mukama n'amponya. Era mbadde siri wa kujja naye ngambye sijja kulekayo okugenda kwebaza ku lwa Lilian. Era mulabye nzereeti neebaza Katonda olwa Mutundwe. Bannange tewali ekyama kyendabye mu Mutundwe mama kyaki gonna gena atambulamu nga sinaba kujja eno Mutundwe ewaffe nange Bushenyi naye amakyaki gonna gena atambulamu sina kye nali ndabyeko nga wano ekyendabye Mutundwe. Bannange Mutundwe mulimu ekyama. Natandika ndibeerawo okumpa abamu ndowooza mumanyi natandikawo nga sina na 10
natandika n'emitwalo 2 edduuka naye sisobola kugamba ezinenamu sinaweza myaka 3 banange katonda wawana akola nze nsiba wali mbulira enjira okudduuka buli ajjawo mubulira enjiri bangi bamanyi ba ashaba wano bamanyi naye wano waliwo ekyama nze buli wenzija wano nga ndeeta sente zange wano katuuti ngamba nti mukama ekibadde kikyasigaddeyo bwe nakwata bwente engalo baasa nekiteeka mu musumba tomu mu ngalo byonna mberekaawo ngenda namukisa era buli lwenzija nkyogera era ngenda namukisa aleluya anti bayibuli tugamba nti yesu yagenda ku musalaba byonna tubimutika omuludde kati yesu waffe ayimiridde mu yesu waffe ye musumba tomu yesu ayimiridde mu wembirekera buli wenzija wano katuuti aleluya ate mbabulira ekirala ekyama bananga temuleka kuweereza mu kabo k'abasumba ekyo kyolibeera tteeka aleluya sobola kubulwa amiina kabo k'abasumba sente za tv ezo lyolibeera tteeka n'obwenyosamu ewiiki nga sizireze zonna nzikunganye n'enzireeta lumu nzibala nti zino z'abasumba zino za 1:10 zino za kino mbire nzireeta banange tubeera beesigwa mukama n'abeera beesigwa ku ffe aleluya mukama waffe yebazibwa nebaza katonda olwalirya n'okumuwonya okufa aleluya ekyo ekyo kituleese kwebaza katonda ku lwalirya ne yesu abawa omukisa kale ibiro ozzeemu katonda ekitiibwa odize katonda ekitiibwa oyo asobola okuwanirira ennyonyi ng'etabuse singa temwalimu akoola mukama kuwanirira nnyonyi yandibadde yatuuse dda ku ttaka naye okumanya katonda kuwangaaza obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya mukama kiyimusibwe tukubireko ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com